enkya ya leero abavubuka ku mutendero gw'emiruka bakeddeko ebyomubifa walonderwa okulonda abakulembeze baabwe ewakiso tutuuseko mu bitundu ebyenjawulo abavubuka gye balondedde kyokka nga gye tuyise yonna abavubuka beekokodde emivuyo gye tobise mu kulonda kuno. Twakedde ekasengejje ku ssaawa 10 ez'ekiro ne tugamba leero katubeerewo kubanga luli bajja ne balonda ku ssaawa 11 ez'okumakya. Ku luno tugenzeewo ku ssaawa 10 ez'ekiro. Tebaliwo bagenze okujja bazze ssaawa 10 bwe batusanzeewo abantu babiri. Bwe batusanzeewo bo abantu babiri aba NRM ne badduka ne bavaawo. Ennaku nnyo kuva ku makya twakedde wano tetulabawo bantu byakulonda. Tebaliwo beebuzaabuza tubagezaako okubakontaktinga bali kwebuzaabuza badde neno. Oluvudde wano tweyongeddeyo ku muluka gw'Ekaliti mu ggombolola y'Emmende ngeno tusanze akalulu kayiiriddwa oluvannyuma lwa bannakibiina ki NUP okulumiza bannaba ba NRM okuleeta abavubuka okuva ku byalo ebirala okukyankalanya akalulu kano. Abayaye bo bavudde waawe NUP tulina abalonzi 3 be twayisaawo. NRM erina abalonzi 3. Essaawa eno batugamba batya nti ate tuli abalonzi 68 totebeegatta. Bayingizaawo amaanyi agasoose ne bayiwa akalulu akasoose ne beekwasa ensokoza abamu ne tutakola emisango mu tuba twagala kukwata bakazi na kukola bitaliiyo. Yo Mukyengera Town Council nayo abavubuka bakedde kukuŋŋaana okwetaba mu kulonda kuno okw'emiruka. Kyokka eno wali abavubuka bavudde mu mbeera nga balumizanga bwe waliwo balabiddwako nga balonda kyokka nga tebali ku nkaala z'abalonzi. Ebifo ebimu tebyatibwamu bantu. I have all diary forms nga evidence. Aba NRM baleese abantu abatali be bo mu register. Baleese omule baganye verification. Bano balumiriza nti abamu ku baawangulwa ku byalo ate balabiddwako nga beetabye mu kulonda kuno wabula ng'abasinga bannakibiina ki NRM. Ziri abasajja twabakubako babeera batya mu layini awo. Aba NRM nga twakuba akalulu batugala verification bagala tusimbe layini. I have all evidence okulaga nti nagwenna kuba akalulu ekazinga bamulesa ali mu layini. Ali mu layini nga wakazinga namukuba akalulu. Bano bagamba nti bangi abeetabye mu kulonda kuno babadde basuusiza emyaka egy'ekivubuka kyokka nga balondesa bo tebanyega. N'okwata ttiimu emu ne balonda okuva ku myaka 3 n'ogamba nti olondeseza akalulu k'abavubuka. Tulipootinze wa mukama waabwe. Ate ye bunnamwaya mu munisipali y'e Makindye Ssaabagabo ebifo ebisinga okulonda kugiyise oluvannyuma lwa banna NUP okwemulugunya nga balumiza okulonda kuno okubaamu emivuyo. Wazze nga tukimanyi tuli abantu nga 56 bo bali 37 abiri mu mukaaga. NRM ebakuta netwala abaayo nasifu waliwo n'osimanyi namataluusi Mariyamu be baleese obubbi kuno ku kyalo. Ye bunnamwaya ku kisaawe ekimanyiddwa nga Agre tusanze abavubuka ba NUP bali ku geeti nga bagamba nti basibiddwa bweru ne bagaanibwa okwetaba mu kulonda kuno. Abano abaana babasibiddeyo batuyiza kuva mu ntandikwa nga batukyankalanya okuva mu zooni zaffe ne balaga nti tetulina makulu abantu baffe be twataddewo ne bakyankalanya akalulu. batugalidde bweru batugala okukomera empapula zaffe batugamidde bweru ebifo by'eggwandiza babitwale mu foosi. Abavubuka ba NRM balabiddwako nga bajaguza olw'obuwanguzi bwabwe wabula nga ba NUP bawakanya byonna ebivudde mu kulonda kuno. Bazze kukola nti abali batandikidde n'okulwana nga tetandika kulonda kati abafulumya tebayingiza abo bokka bali mu register nga twaga akalukamire bali nga babagabyako. Yo munisipali y'Ekira abavubuka mu muluka gw'Ekimwanyi bakedde kukonkomala abakulira akacooka ebyokulonda bwe baluddewo okutuuka kyokka bwe bazze ne basaba ate okugenda ekiwologoma bagenze okutuukayo nga nayo mpawo kiraga nti wanaabayo okulonda kwonna. Bano nga bakooye okulinda bagumbye okacooka ebyokulonda Ekira kyokka obudde butuuse kuwungeera nga mpawo yavuddeyo okukola ku nsonga zaabwe. Mubeere wano ku Electoral Commission ngenda kuleeta ebyokulya temugenda kufanjala ffe eddembe lyaffe terigenda kulwa bunusu. Tugenza owera ssaawa 8 nga tewali n'omu yazze ne batukubira essimu ne bakyusa ekifo ne batusindika Kiwologoma. Tutuuse Ekiwologoma guli awo tugumalidde awo ne tumala ne tugamba katwesitule tugende ku Electoral Commission. Bwe tutuuse ku Electoral Commission batugalidde wabweru teri n'omu ayagala kwogera naffe. Nekitumalamu nnyo amaanyi okubanga abaana be tuleeta ne tubaagazisa ebyobukulembeze ate batuuka eno ne babavuyisa buvuyisa abaana twabakezeza ssaawa 12 okutuuka ku polling station we balondera. Yayogerera akacooka ebyokulonda Julius Muchunguzi atugambye nti okusinza ku alipoota bo ze baakafuna okulonda kwonna mu ggwanga kubadde kwa mirembe. Reports, field reports, reports eziva mu byalo, reports eziva mu miruka nga zitulaga nti abavubuka bavuddeyo mu mirembe bavuddeyo ne bagoberera amateeka
bavuddeyo ne bassa bannabwe ekitiibwa ne batayisa mu ngeri emenya amateeka.